tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bannye betulabye baasekanga naye lwabalya. Hello dear, how are you? I'm okay. Yes, I'm a teacher, but of my learners, one of my learners is positive. How do I speak to her, especially when teaching about HIV? Hey, okay. Kino kiyamba bangi, ngenda kiddamu. Nina wano abantu bangi. Abanneetoolodde wano bonna balinze ekyo. Nze namutya era ne mugaanira ddala. Ani. All right. Kantandike n'ekibuuzo ky'omukulu ono kyabuuzizza. Kantandike nakyo kyambuuza ani ono Golden, here is a point. Namwe n'abatulaba. Ng'oggyeko Golden by'ayogedde, is a teacher. Naye agamba nti omwana alina omuyizi alina akawuka naye ayogedde atya. Kati ndi wano kuyambako. Somesa preventive measures nga mulimu n'eziyamba omwana oyo though ali ku medication. Twasomesanga nga tugamba 6 killer diseases, incurable diseases, tezirina ddagala. Simanyi HIV, simanyi mwalimu polio, simanyi mwalimu ani, mwasoma mwalimu ani? Bano myaka mingi babyerabira. Not really. Bingi byambyerabiddeawo naye nga bagamba the incurable diseases. Olwaleero twogera ku ssaawa eno about HIV and AIDS. Kitegedde? Incurable diseases. Incurable tuba twogerako. Musomese kawuka nga muwa abantu essuubi. Talk about HIV in classes. Nga mumanyi nti bemusomesa mulimu abaana abaazalibwa nga balina akawuka. Tewali family olwaleero eri awo etudde ng'eteredde entende nga mu maka gaabwe temuli balina kawuka. Abaana abasinga obungi be muzadde mubazadde nga balina obulwadde. Abaana be muweerera bagenda ku masomero ne bafuna obulwadde n'akisa maama we n'akisa jjajja we n'akisa baaba we n'akisa anti we n'akisa ne kitaawe amuweerera. Oyinza okuba omufolowinga byenjogera nga stories zikunyumira zenzija nkola, video zikunyumira zenzija nkola. Stop gamba nti zikunyumira. Pick something out of the stories we do. Munanga abantu bakyafiira ddala. Abaana bakyafa. Ekibatta stigma gye tuteekawo. Stigma y'amaanyi gye tuteekawo. Stigma y'amaanyi ebeerawo. Stigma y'amaanyi nnyo. Let's break the stigma ensi yaffe egende mu maaso. Abantu bangi bakyafa olwa stigma. Abantu bangi bakyafa olwa stigma gye tuteekawo. If we are teaching the sessions mu ssomero, asthma ali incurable. Twamusomanga mu ssomero. Mulimu AIDS tugamba ti incurable. Diabetes, sukali, incurable. Mulimu polio nga tuga incurable. Check it. Ebola
incurable naye yakagenda mu bugenzi ssaawa eno kati ne mamba gayina okugendawo tunagamba ki basajja mmwe n'abakyala abakola omulimu ogw'ettendo the teachers abasomesa abaana give them the guidelines of how they're going to overcome this tendency of depression. Omwana influenza gosenyiga omwana abeera mu class naye ng'agamba tikimusafu ne class eno batikyaz mulina embeera gye muteekawo musomesa akawuka nga naawe muli ddala omanyidde ddala muwala wa gundi she is living positive life n'okuba ku nsonga n'okuba ku mutwe what are you ofaki oyo mwana wa muntu yazaalibwa nebaza katonda yamba okumubeera mu kamera abalala beekweka tebagala kubyogera bino abalala bakweka identity zaabwe tebagala kuvaayo kwogera about their lives. I talk about my life to defend any other person. Nze mponya mwana wo, mponya muwala wo oyo gwe nyamba, mponya mutabani wo gwe nyamba oyo. Abaana babalimba enkya n'eggulo. Omwana abeera ewaka n'omugulira stocks, n'omugulira empale, n'omugulira essaati, n'omugulira uniform, n'omugulira suitcase mpya, n'ogula eki, n'ogula kiri, bashaliyazi 5, veils 5 ez'enjawulo, baagala engatta empanvu, baagala gloves mu mikono, baagala ki, boogera ebintu bingi nnyo bye baagala. Ogenda bigattagatta mu ddiiro ngo bitale mu ddiiro. Byoguze byokka bigenda kusoma kulako mwanjuzi, kulako mwogezi okukola okwanjula. Nga bingi nnyo nga bikola okwanjula kw'omuntu n'okubeera perfect. Kiyamba gwe omuzadde tuuza omwana oyogere naye. Gamba omwana nti munnaye ensi yayonooneka. Abasomesa balina obuzibu nti batya nnyo okwogera n'abayizi b'essomero nga muli agamba nange nina abange. Byakeezaala bye byatuuse gwofa ku mwana wo ssaawa eno. Fa ku mwana wo bino nja bigamba nakugambye bwe nti nga ntandika. Tomanyi tonjagala. Manyi njogera nnyo about HIV. Gwe vaawo. Leeta omwana atuule. Leeta omwana atule tusome. Omwana gye tuyiga ebigambo bino. You too busy kulwa omwana wo, oli busy okola ssente. Oli busy oyiya ssente omwana oyo abeere bulungi. Oguze motoka, oguze nyumba, okoze businesses, okoze ebiringa ki, omwana omwede musomero ery'ebbeeyi eddungi. Naye toyina budde bwe. Toyina budde bwe. Gunjula omwana wo. Somesa omwana wo about HIV. Sirimu akwata atya. Muwala muto, mulenzi muto, kaana kato, naye amazima ga Katonda ngutofudde kuyamba mwana oyo gwozaala. Kyannaku nnyo. Ogenda okuleka omwana oyo. Omwana oyo omuleke ensi emugunjule. Ensi emusomese. Byokola nti bigenda kuyamba omwana oyo, ogenda kubyeriira. Omwana agenda kufuna obulwadde. Tajja ku opening up gy'oli. Atajja kumira mpeke, ajja kufa ogenda muziika. Bino byabadde oteekateeka nti byamannyo bya mwana wo. Omwana oyo agenda kufa, ogenda kubyeriira. Abange, ogenda kulya byokoleredde omwana wo kubanga tolina budde bwogera na mwana wo pakasa nnyo oli busy. Bannange, okuboggola ennyo si kwe kubulirira omwana. Okambuwala si kwe kubulirira omwana. Hard decisions n'ogamba nze ngambye si kwe kuyamba omwana. Ekikomera ekiwanvu n'okizimba paka waggulu n'ossaako n'esseŋŋenge n'ossaako obupande kabidde nja hataali sekanyolya si kwe kuuma omwana. Bannange, okuba nti owaka waliwo asikaali alina emmundu ku buli gate si kwe kuuma omwana. Omwana to be friendly n'omuzadde nga musobola okwogerezeganya gwe n'omwana n'omuzadde nga mutula ne mwogera. Bano abaana bafira ku myaka emito ennyo. I thank God. Nja kwebaza Katonda nnyo paka lwendiva mu nsi nja mwebaza eyampa motivation, eyampa ability, eyampa
like the second person in me. Jango in camera, talk about this. You help a lot of people. You cannot even imagine. Nze abantu abagenze ku ddagala nga bavubuka bato nga bavuga boda bali 476 ever since I came out to speak in the camera. 476 ever since I joined the live okuva bagende nga njuga n'abavubuka tandika wano nina centers whereby nti nkube simu oli mubende nti ye genda Dr. Emma Jali oliwa Nakaseke genda msawu nabagala Jali oludawa ndi Busunju genda msawa simwe Jali oluwa ndiko Padopio genda Sister Mary Jali oludawa nti ndi Mbalala genda ahimbisiwe Jali Embalala genda kuyamba. Naye abakuba essimu temubamanyi myaka gyabwe kisinga okunena temumanyi myaka gy'abaana abakuba essimu. Abaana bakuba essimu bato nnyo 16, 18, 20, 25 agamba nina boyfriends 5 ku myaka 25 batwala bonna abangi. Mukwano gwange abaana bafa ku myaka emito. Ne simply nti mulina decision temutekawo enkambwe ennyo baneemusalawo bubi. Omuzadde ateekawo etteeka n'agamba nti omwana alijja nga alina akawuka weeyiyanga ono tewaba wammwe. Come on mama jajja obadde ki? Wazaliwa manyi nti ogenda kaddiwomera envi? Jajja baba senga wazaliwa manyi nti ogenda kaddiwa nawe okwate omuggo kotekote? Kambuuze kibuuzo. Wazaliwa manyi nti awo woli wogenda okubeera? Bagenda okukuzaala ng'omanyi ogenda kola bizinensi eyo. Wazaala naawe omanyi nti teri muzadde awela wa bodaboda. Teri awela mwana agenda kola mwawino. Awela Nancy, tuwela ba lawyer, tuwela ba doctor, ba professor, ba chancellors, tuwela ba bantu ba amayi betuwerera. Naye weekanga baweredde mu ggwe. Naawe muzaddewo sigamba nti wamusala. Era amanyi awerera ggwe obeere kiri. Nawe kyeweegomba okuba tewakitwa wali toyagala wali oyagala naye embeera y'ensi yagaana bugaanyi. Mfuna bulungi mu kino nawe tomanyira ogenda kufuna buzibu fanagana ng'obwo. Just keep my number into your phone. Bannange ojja kumpita. You'll call me one day ngambe Hassan oli ludda wanti ndi wano jango nyambe nja kukuyamba. Lwaki nvawo jogera bigambira nti wembanza ate nfudde nze ssenoga ayogera bino nga nfudde. Nkolayo basenoga abalala nga 10 ti nze wenva waliwo abalala nga 10 abaddawo. Ani akulimbalimba mbu ogenda kubeerawo paka. Ani yagamba nti kyofa ogenda kuba okimanyi? Tuuza abaana bo boyina. Bali bana abaana gwe wabazaala babo. Bali 5 gwe wabazaala babo. They are 6 babo gwe wabateeka mu nsi. Bali 10 babo. Maanyi go buvunaanyizibwa bwo okulabirira abaana abo physically, health-wise, mentally na buli kimu. Omwana oyo bw'abanga alina kyabadde kyonna nga kirungi, they will praise you. Bajja gamba abaana ba Mr. Senoga bamaanyi. Bakole ensobi. Twabagamba muguya guli awo. Twabagamba eyombwa. Twabagamba oyo omusajja mulaba nga alina amagezi. N'abaana abazaalo balabye temuli mulamwa. Please kanjogera mazima. My sister, njogera mazima. Omwana ng'akoze ekirungi, maama, taata, jjajja gy'asomera, emikwano gy'atamanyi bafuna credit. Tabbu eri wano ng'omwana afeyirinze n'osooka obula ebimu ebiddayo emabega. Tuuza omwana wansi omugunjule. Bannange omwana atayiza emirimu banaye naye abeera kizibu. Abeera idle all the time. Omwana atafumba, omwana atawaata, omwana atayoza, atasiimula nnyumba, tamanyi na kusenya. Kyokka kizinga okwewuunyisa nti omuzadde amugamba nti yogera n'omwana wo ng'amuyita mugamba jangu babula jangu tuula wano mwe mumbonyaabonya ozunga ki olwabulira mwana.
abana abantu bafa lwa nsonga egi si lwakuba nti afunye akawuka. Yes, Derek Dipa mpa wano ka request wano nkwaniriza ojje nakunoonyeza dda. Abaana bakyafa nnyo kuba tebamanyi kyakukola na bazadde baabwe. Omuzadde alina amaanyi mangi ewaka tayogera ku mwana abogola buboggozi. Yassaawo etteeka teri mulenzi akyama wano, teri muwala ayingira wano. Ne omwana najja ewaka mu holiday aze kubuuza ku bayizi banne najja kagaali bw'ati ne beerawo emipiira ng'amaze okgenda. Ne beerawo emipiira muzeeyi akomawo mwereewo wonna wonna ne beera. Oyo omwana aba mubi nnyo bw'afuna gaapu ekola bakikola ddala mu bubi obw'ekika ekyawaggulu. Teekawo lineage n'abaana bo. Kitegeera buli mbeera ebeerawo ekozinga etula omwana okuba nti omwana alina obulemu ku ye oba ku bulwadde oba ku bw'ebigezo oba ku mbeera embi. Ekyamazima omuzadde wile alina pasente ejja contributinga ku kulema kw'omwana oyo either baye bukambwe oba ebiri. Yes wile ogamba otya mukama wange? Yendi sebo ogamba otya sebo? Sajja gwe nsiima nnyo by'okola. Oluusi ntuulaawo ne nkuwuliriza ebiseera ebisinga obeera ku live. Yes sebo. Naye nga g'amazima gali nti nsiima by'osomesa bannayuganda. N'ekyokulala nsiima nnyo by'obuulirira. Njagamba nnyo abawala abatandikira n'abavubuka abawala atandikira ku myaka 15 okutuuka ku myaka 24. Egyo emyaka okimanyi Mr. Hassan, egyo emyaka gye gikyasinza okufuna obulwadde batya baba beemanyi baba bakyewulira kwegamba yaba alaba katugeze kati mulimu bannaffe bano abasajja abakulu abataswala n'aganza omwana muto oluusi amujja amusanze avana ku ssomero omuwala n'ayagala omusajja oyo olw'emmotoka. Oyogedde nti abazadde butawa chance kubuulirira baana. Naerabira nti oyo omusajja gwasanga mu kkuba alina emmotoka amutuuzizza muogo omutto gwe mu maaso. Waliwo n'omulala agusooleramu. Omuzadde aba atuula n'annyonnyola omwana. Namugamba munaye kiriwo ekityo ogwo omuto ne bw'ogutuulamu n'agutuuza mutto gwe mu maaso si gwe asoose okugutuulamu. Ate omuto gukutuuzaamu osobola ogufuniramu ebizibu bingi ddala obulwadde. Mr. Hassan ondaba? Natandika ebintu by'okwegatta nga nina emyaka 18. Lwaki n'emyaka 27 kati. Naye nze okwezuula nti obulamu bwange bwa makulu nkizudde mpezezza emyaka 26. Nze nsiina mukazi gwe seebase ku butuufu Katonda yambeererawo bubeerezi. Ng'okwambala obupiira oba omukazi amala kunnemerako nze nga sambala bupiira. Abakazi b'omu bbaala ne mbasomba. Bw'oba oli ku street weetunda nze saagala kumanya ne nkusomba. Sikebeza naye lumu bandi awo mu mwaka oguyise bwe nafunira mukwano gwange nagamba omanyi William nti manyi covid katuyiseemu nnyo nti kyali wananga ngenda bweru ye kati nagamba ngenda gendako wano ku musaayi bankebere balabe obulamu bwange bukoze eki bwe buyimiridde. Omutima ne ngamba kyali wange agenda bweru agenda kundeka mu Uganda nti nakwata ekkubo naye ne bamukeberera Mukama n'amuyamba n'agenda. Alinatuuka eri nagamba mukwano gwange okimanyi eno wasingasingako ku Uganda naye wandikoze eki wandizze
Mr. Hassan Kolore nalaba nti obulamu bwa muwendo n'okusinga ekintu ekirala kyonna ku nsi eno kwe tuli. Natuuka mu ddwaliro ne bankebera omusawo n'anziggyako omusaayi. Nagamba omusawo osobola dizati yange egamba abafa mu accident baba bafudde Sirimu. Mukama yanyamba dizati sizadda ndi mulamu. Nenkwata ekkubo nenva mu Uganda. Mr. Hassan natuuka mu basajja bano. Abasajja Mr. Hassan bakukebera. Dentuuka naku zino essaawa lwenkiro. Dipanzija. Wala onayagala okwegattako omulala. Lwe nalowooza nti butuufu nali nkola nsobi. Nkubiriza bannayuganda bannange buli oba oli mulamu oba oli mulwadde. Tufu oba oli mulwadde olina kuyambako munno atabuyina. Bw'oba osobola at least baako akalowoozo k'omuwa mugamba obulamu bwo ye passport yo ye future yo gye buli kimu. Naye okulwalira ku gino emyaka amazima gye tulina gino emyaka emito kale sigala nti bajja tubajjamu mbaawo. Nebye tubala mu maaso bingi obulamu tuba tubumala Hassan. Kati kye ngamba bannayuganda bannange beekuume. Buli omanyi ng'oli eyo osobola okutuusa eddoboozi lyo omuntu omulala yenna ng'omukubiriza okwekuuma. Mr. Hassan bagambe beekuume. Obulamu kya muwendo. Tweyanzeke mukwano. Ale neyanza okubuddebo. Amina mukwano. Wow. Sibazaako omukono. Dipa una ina ebigambo by'okusaba binnyumira ono. Digital voice. Ayina ebigambo by'ayogera. N'owulira. Hello? Hello? Yes, hello. How are you doing? I'm okay. How are you? Hello, I can hear you. How are you? I'm okay. How are you, Deepa? I'm blessed. Good. Long time. I'm great. How's it going? Tobasekereranga bayambe nawe tomanyi bibyoncha ebiyita ekiro bagera teweeyibala okyeyita omulamu nawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya tobasekereranga bayambe nawe tomanyi bibyoncha ebiyita ekiro bagera teweeyibala okyeyita omulamu nawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya